SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Nkugambye Pallaso ne Zari bali luno Pallaso ne Zari bali luno jukira yakalangirira ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2-3 wali agenda kubeera ku cricket oval show ya nnaku 2 agenda kikolanga Wizkid. Zari avudde n'agamba nti have my back bagenze mu maaso n'okuba nti bakuba party over the weekend. Ekintu ne kinyumirwa Pallaso agamba nti bannange buli lunaku lwembeera naawe sirubala era njagenda kugenda mu maaso n'okuba nti enkoma esinga buli lwova wendi. Zari n'agamba nti you are the boss man. Agenda olage Chicholi East Africa standing for Pallaso. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2-3 bikyuka naye ng'ate omukwano gugenda maaso n'okuba nti gukyusa musajja mukulu amanyikiddwa nga King of the East One Saka Free Boss mpola mpola. Waliwo nnakyali wa Pallaso yafudde bambi agenda kuzikibwa eyo ewakisa eyo mpola mpola. So sorry mpola mpola naye ng'ekiriwo kyekiriwo baganda bange mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie avuddeyo n'akakasa omusajja namugamba ati ze kwagala n'ebibyo byonna Mr. Cocktail abo bonna bagenda maaso n'okuba nti bakwogerera bakome bagenda maaso n'okuba nti boogera nti batonde bakwogera banaakola kibi baba teboogedde kiki basobola okuba nti bakola mujja just kola ntondo mumale ate muloge mukama mutya bannakampala mugamba mutya bannayuganda amajja n'eddoboozi nga bulijjo Bumpy Tantambi Jimso the number rich boya Max Sudi Junior made in Uganda mbatumideko bloody bange mwena yes a big up on yourself mbagala nnyo ekiriwo kyekiriwo mu kibuga Kampala ekiriwo mu kibuga Kampala kyekino nti love zigana maaso n'okuba nti zeeyongera newankubadde ng'ate n'abakyawe bagenda maaso n'okuba nti bawera we twogerera Precious Remmie omukwano gwamuziba amaaso anti omusajja bamugamba mufere tasobola kuba nti amwagala wiiki kati bano bagenda mu mwaka yakamwanjula yakamukuba embaga eri mawuno mpola mpola kati ekiriwo mwenna ababadde balowooza nti oba oliawo Precious Remmie ajagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akwata ebigambo ne negativity gye babadde abantu boogera mbu kino na kino bambi sorry for that ekyo tekiri era tekijja kubeera we twogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie yajja mujja kutuula tolina bisobola kuba nti omutagasa yakuba abakenzi okubamu ne bamusuula yakuba abalwasa okumulya ne bamuddoka mpola mpola bamulidde bangi yes abaana basiteruko ne bayitayita mukawo yabikoowa ebyogenda maaso n'okuba nti bamusabula ate ne bamulekawo kyova olaba yagumya omutima yasiba omutima n'agamba nti donizera yadolejagenda maaso n'okuba nti ogerera bba wange mbu kino na kino kyekukakasa kiri kimu nti njamwagala jjukira olunaku lwabadde lwajjo Precious Remmie yavudde n'agamba omwami mu maaso n'agamba nti nze mpulira bakugerako ng'aba ogenda mu maaso n'okuba nti osabiriza enkudi eya buli omu era ng'omuntu wa wansi ogenda mu maaso n'okuba nti omutambuza newankubadde ng'ogenda mu maaso n'okuba nti ozigabula n'okuba nti oba oliawo abakyala oba basa wansi nze genda mu maaso n'okuba nti weesabula ne weesaalisa kubanga oli musajja olina okuba nti osajja lata nze nkwagirirayo oba ki ebyo byonna ebyogera Raymond wange tebalina bibangamba ajjukira omusajja ne bamugamba nti mufere walaava ate mufere mu bintu bya bulijjo mbu yagenda mu maaso n'okuba nti afeera Precious Remmie omukwano era ng'oba oliawo ageyagala just kumuteekamu limelight oba canlight oba limelight okusobola okuba nti akibimbamu mpola mpola bino byonna Remmie yagamba nti no matter what njagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo mbigumira era njasobola okuba nti ntambula nabyo nava mu resi y'abadayana n'abatanzi abalanira abasajja abakadde nga balwasa ono muvubuka gwalina muto jjukira balina olutalo ne dayana kulwasa mpola mpola ne bagenda maaso n'okuba nti beerogayogayoga amaloboozi agamu gafudde n'agenda maaso n'okuba nti yewanatize ni munnamasaka tebanzanyirako yogayoga omukyala n'atambulamu n'agenda nasobola okuba nti naye afuna gwe bayita gym instructor yagenda maaso n'okuba nti amutokosa amatoke wetogerera gayo talinamu gayo eyagenda maaso n'okuba nti yebasa Diana n'abatanzi genda maaso n'okuba nti akuba Zari mpola mpola yazina Zari katamu kutulemu ekyenda mpola mpola oyo jayigolaba
wewe yagenda maaso n'okuba nti akutula Zari kati n'agenda ewadde n'abatanzi ng'ayagala kuba nti akola replacement ya Raso naye kirabika yali justing oba oliya Raso yali tamutuuka kwe kusala okuba nti agendawo oyo omurasta yamusabula n'amusuula nawo mpolampola addaya n'ate n'adda ku street okugenda maaso n'okuba nti anoonya omwana asobola okuba nti asabula enkodi ye mpolampola kati wetwogerera akatambi kakyuse da Precious Remmie takyatagala agambye kenafuna gwe sikyegomba olina vibe ewomesa omwenge mpolampola kyovula banjagenda maaso n'okuba nti kuwa ebisobooza byange ogende maaso n'okuba nti obisabula ogende mu maaso n'okuba nti weeriira ate buzibu ki bwogenda mu maaso n'okuba nti weeriira kubanga bintu byakulyako bintu byakufa byakulekalya osirike ate nfaaki mama Mr. Cocktail Precious Remmie race yazivuddemu era asobola okuba nti atambula mu pati tukati kano ketugenda wanyuma agamba kyaliwo nti kadoji muzo katuletedde ketugendako kapatu kanyuma nkuletedde Zari ne Pallaso mpola omukwano gwa Pallaso ne Zari gugenda mu maaso n'okuba nti kansiddemu bulungi olyoka kakase kyenkugamba kino kyenkuletedde kinyuma omukwano gwa Pallaso ne Zari the boss lady gugenda kuddamu okuba nti guteeka Kampala ku ttaka yonna bagenda kuba nti bavunama kubanga love eno si yankalakali togerera omuyimbi Diamond Platinum yatandise okuba nti afuna obusungu olw'omuyimbi Munnayuganda amanyikiddwa nga King of the East One Saka Free Boys ogenda maaso n'okuba nti oba oliawo asemberera mukyala we amanyikiddwa nga Zari the boss lady Zari we yatuuka mu kibuga Kampala asobola okuba nti akubira Pallaso namubuuza wajali era nga oba oliawo no muto wa Chameleon yagenda maaso n'okuba nti naye yeetega mpolampola ajjukira Zari ayagala abasajja abagenda mu gym ne bakola omubiri ne balabika obulungi ayagala abasita ayagala omuvubuka asobola okuba nti amalayo Pallaso byonna abikola alina ennyimba ezigenda maaso n'okuba nti zitaaga mu East Africa alina ye muyimbi akyasiza okubeera etabu mu Uganda tenga n'amawait gego jjukira akola gym skin yeyo omubiri kiri omukono kyekyo so Zari byebintu byatera okuba nti ayagala wetwogerera batandise okuba nti bakukuta ne Pallaso mu kibuga Kampala era nga Pallaso buli atakyasula waka gempulira kitegeeza okuba nti oba oliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Pallaso Zari amutadde ku mukeeka amuvuga career wano bagivuga mpolampola Diamond Platinum yakubye esimu olunaku lwajjo nga munyiivu n'agamba Zari byonna bikole kola buli kimu kyoyagala naye togenda mu maaso kuba nti onyoba nokuntyobola togenda mu maaso n'okuba nti oyagala omuvubuka oyo kuba omuvubuka oyo nti manyi bulungi nti wa tabu nnyonnyonyo so nkusaba genda mu maaso n'okuba nti omwewala tomwesembereza mpolampola Zari n'agamba Diamond Platinum n'agamba it's my choice these are my legs it is my push so nolwekyo musajja mind your business mpolampola nkugambye nabadde nfa Zari yavuddeyo n'atulaga ku kamisi n'agamba nti ono omusajja oba yabatsi yagamba mbu yatambula nandeka agamba bayagala batanashado nasimanya misa mabeto simanya basepeta awe musepeto Bawema Sepetu simanye bani abo agende mu maaso n'okuba nti atijuka kati saawa gyendiko yakwagala Munnayuganda munnange ate nga omuntu gwempulira nga mpa emirembe wetwogerera Pallaso yazigudde mudda mu ttaketi za Zari yagenze ku social media omukwano nga gumujjudde natandika okugamba natandika okuwanaka Zari nakagamba nti biabe mazebbanga buli bagenda eno night gijjukira nnyo era nga ngenda maaso n'okuba nti giteeka mu mutima kansubire gy'oli yonna oli bulungi omanye ekintu kimu nti nkuyagala nnyo mpolampola era genda mu maaso n'okuba nti wekuma mpolampola bambi ti Pallaso ng'omukwano gw'okyeta mpolampola ng'ebyo bikyali awo musajja mukulu amanyikiddwa nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari yavuddeyo naye n'agenda ku mugundi za Pallaso natandika okuba nti ayogera bino bambi boosi wange kimanyi bulungi nti gy'oli yonna bangi abakulaba musajja wange kimanyi bulungi nti gy'oli yonna bangi abakulaba naye ngenda kusaba ogende mu maaso okuba nti okuma obwesigwa kubanga omutima gwange byonna n'obulamu bwange kati nabikukwasa biri mu ngalo zo bwe banjogerako byonna oba oliawo bituufu naye ebimu bikyamu njagala ogenda mu maaso n'okuba nti ogumira ku nze byenga ndenda nkola bambi tofaayo ku myaka baŋŋamba ni mukyala mukulu naye siri mukulu nnyo kubanga era sinze nnyo mukulu ennyo njagala ogende mu maaso n'okuba nti oba oliawo tuwuliza ebigambo by'abantu nze nja kukwagala nga buli because age is just numbers Pallaso buli bwe neebaka ngenda mu maaso n'okuba nti nkuloota era
era nga gwali mu mutwe gwange njagala tweyagale tukiteeke ku next level tutuke paka ku oltaali tugende wa kadinaali atugate nze nkugamba nja kwagala nze kugamba nja kusupportinga nze ngamba nja kubeererawo mu mbeera yonna Pallaso ali mu fix z'omukyala simanyi bagenda kuba nti avaamu mpolampola jjukira Pallaso tali wange nno ebyaddala kati sobola bambi kumusalira ate ngenda mugamba ti mpozi nja tuma Fadilion Islander Fadimir asobola kumuba nti amuŋŋambira kamugambe waagwane oba nja tuma Isaac Blood wange ate Ivan Kira nakola ki bwenna besimu tume oba Danividi wetwogerera Pallaso kaweddemu dda mpolampola nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Redmo bwagenda maaso kuba nti ayogera kugambye kaweddemu dda Zari yamutadde mu fix tumanyi oba omwana tunamusigiza King of the East ensonga z'amatooke ensonga z'abazaki anti naye omuvubuka yeetega nnyo agenda mu maaso nokuba nti anyuma agenda mu maaso nokuba nti kwegamba Pallaso is a full star lwaki nga Zari tamulya mpayo ensonga 3 lwaki Zari talya Pallaso mwebale kuba nti mutwagala bampita ntambi Jim so bye bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.